nga sinnasimbula kgenda ku mpuuga Bwanika obadde ku BBS Terefayina n'okkaatiriza nga sanctions ze baakubye mukama wammwe abadde ow'ekyama nga kaakati yabawasizza empeta omukwano gwammwe mwagujje mu nkukutu ne muguleeta mu lujjudde mbu sanctions zonna ze baamukubye zikwatagana na bisiyaga tezikwataganangako ne ku ky'okubba amabaati era n'oyongerako nti omuzungu asobola okukunyigiriza naye bw'akunyigiriza n'olemera ku kituufu oba n'olemera ku mazima amala n'akwesonyiwa n'akuta abazungu essaawa eno bamye Uganda obuyambi bagezaako okunyigiriza bannayuganda mu by'ensimbi naye nga mu kyo kye banoonya kwe kukkirizisa bannayuganda etteeka ery'ebisiyaga ekibuuzo kiri kimu ensimbi ezo z'oyogerako ze babadde baweereza bannayuganda zo zibadde nga zituuka mu bannayuganda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekinyonyi kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu badde bukutawanya nsanga ku namba eno 075 kutenga zituuka mu bannayuganda oba mmwe abantu ssekinnoomu abali ku misaala gy'abawi b'omusolo bwe munyigirizibwa bannayuganda baba banyigirizibwa oba ebbanga lyonna lye mumaze nga munyunyunta ssente y'omuwi w'omusolo nga muzungu tannabagoba bannayuganda babadde nga baganyulwamu oba bwana Bwanika ebbanga lye bazibaweeredde ng'omuzungu musiyazi ng'era azigaba lwa bisiyaga nga Kyagulanyi abadde tannajja mwabadde abawangaza ki mwe mwamala kukkaanya ku ki mwe mwamala kuteesa ku ki mwakola ndagaano ki nammwe mu kusooka yabakkirizisa okulya ebisiyaga n'abawanga ssente nga mwamuvuddemu buvi naye n'anyiiga ng'ebbanga lino lyonna abadde nga boyfriend wammwe. Ate gwe Bwanika saagala nnyo natukwononereko obudde bwaffe bungi nakuteera wano ekibuuzo olw'ebigambo ebyali biyitiŋŋana nze ne nkugamba Bwanika sigenda kukuweebuula ne nkugamba Bwanika sigenda kukutyobola naye mpulira ebiyitiŋŋana okuva ekimaanya kabonero eyo nti omuwala muwala wo namugambe gw'alina oba omwana muwala wo namugambe gw'alina si muzzukulu wo wabula mwanawo nenkubuuza nga tetunnakwanikula kibuuzo kyo kyotubuuliza ebbanga kutugwawa weebaka ku muwalawo oba teweebaka ku muwalawo. Bwanika nga tonnayanikula kibuuzo ekyo toyina moral authority yonna ebuuza muntu kibuuzo kikwatagana ku bukaba. Nkiddamu Bwanika toyina moral authority ebuuza muntu yenna kibuuzo kikwatagana ku bukaba. Kubanga waliwo amawulire oba fayire eri ku mmeeza yange mbugwe oli mukaba tewakoma kaba waza wa ku kyalo bwalo nti oba mwana wa Mikayiri nti oba mwana wa Lusimbi nti oba mwana wa Muzeyi Sempijja naye omwana ow'entumbwe zo Bwanika gwe bayita Namugambe. Kati ekibuuzo kiri kimu Bwanika Namugambe muwala wo omwana gwe yazaala muzzukulu wo oba mwana wo. Ekibuuzo ekyo nakireka ku mmeeza nga njagala bw'omala okukyanikula naffe tukubuulire we tuyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga. Naffe tugenda kukugamba we tuli ku nsonga y'ebisiyaga. Oli n'abeera mu Parliament n'agamba nti Bobi Wine awagira abasiyazi naye ng'akimanyidde ddala bulungi nti Bobi Wine alina abaana naye nga waliwo public figures ez'ebisiyaga ezo tazikwatako era tazirondoola nga waliwo n'omusumba buli lunaku in case tulwanyisa kale bisiyaga nga waliwo n'omusumba buli lunaku obujulizi buyiika ku nsonga y'ebisiyaga tavangayo yadde omukweshoninga ekibuuzo kyonna bw'aba yeetazannya bya bufuzi tavangayo yadde omukweshoninga ekibuuzo kyonna kyowange ddala kituufu oli ebisiyaga kubanga eno mu Parliament tuli mu kulwanyisa bisiyaga naye vaayo tulage w'oyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga oba asabe Parliament etandikire ku musumba oyo okunoonyereza ku bisiyaga naye baagala okukozesa ekigambo bisiyaga
olw'okuba kiwawaala nnyo okubaako abantu be bakisibako wuuyo akolagana n'abasiyazi naye nga Bobi Wine akolagana n'abasiyazi era be bamuvujjirira abaddewo emyaka ng'esatu nga gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni emazeewo emyaka 38 naye nga bajeti yaayo haafu ya oba ebitundu 8 ku buli 100 wallahi bisaponsalingibwa muzungu. Museveni omuzungu yamala kulya bisiyaga okuwanga obuyambi obuddukanya gavumenti yo. Ebbanga lino lyonna gavumenti ya Bungereza yebadde esasuliranga poliisi ya Uganda era poliisi ya Uganda eri wansi w'ekitongole ekikuuma Queen wa Bungereza era nga Queen wa Bungereza ye yalinga asasula poliisi ya Uganda. Kakati twebuuza poliisi ya Uganda ebotola abaana amabina oba abakungu mu poliisi ya Uganda baba botola amabina Ochola bamubotola akabina Kayihura yagendo vako ne bola batambula agongobala bamubotolanga akabina kubanga tukizudde nti yo sente y'omuzungu tosobola kugirya awatali kubotolwa kabina. Bawayiriza His Excellency Bobi Wine nti alina budget nyingi oba budget nene okuva mu sente y'omuzungu naye sente ya Bobi Wine eyo gye mutatulagako ku mpapula nti omuzungu yamuwadde ate ng'eyammwe tugiraba buli lunaku nti omuzungu abawadde abange. Omuzungu bw'abagaba yabisiyaga mwakola ndagaano ki naye mwe yabalya ddi ebisiyaga. Ekisooka kya byonna bwe kiba nti omuzungu agabira ku bisiyaga omuzungu asiyaze Museveni oba gavumenti ya Museveni n'abakungu baayo n'akatagga ebbanga lyonna bajeti yammwe n'emisaala gyammwe giva mu ssente y'abasiyazi. Ebbanga lyonna emisaala gyammwe amafuta kwe mutambulira ensako zammwe naawe we musula abamu oba offices mwe mukolera mutambulira ku ssente ya musiyazi. Abange mutubuulye gye mugula pampa ezennene bwe zityo kubanga ate mmwe omusiyazi abasiyagidde ebbanga. Bwe kibanga omusiyazi atukwasiza ku ssente ekyo kyalibadde kyazuulibwa dda ne kinogebwa eddagala. Naye nabagamba Museveni alinga ng'omuwalajja n'omulungi malaaya yeetunda ku luguudo. Muwalajja n'omulungi malaaya yeetunda ku luguudo ne bw'oli mugulira Benz ne bw'oli muwa ebyetaago byonna waakiri aligenda ku luguudo yeetunda afune ez'ebizigo kubanga eri ensigo eri munda mu ye. Kakati ne Yoweri Kaguta Museveni teyamanyiira kukola teyamanyiira kupatikana nti mu Uganda tulinamu buli kimu ekisobola otufuula abagagga nabawa ekyokulabirako kya economy ng'etambulira ku bya bulimi. Ne mbabuuza nti mu UAE bw'otuukayo amenvu agaliyo kenkana n'age waffe ge tulima e Uganda. Mwababeera e Bulaaya mwababeera ku butale bw'ensi yonna kedoali eyo yenkana obuwoomu n'owewaffe. Bulumonde bwe muva bulumonde bwe mulya obuve Philippine bulumonde bwe mulya obuve India bw'oba obugeraageranya busobola okwenkana obuwoomi n'obwaffe obw'e Uganda. Kangende Katunda tewali restaurant y'amaanyi yonna mu nsi etakamula Katunda. Buli restaurant ekamula akatunda naye bw'ogeraageranya akatunda keeyo singa obeera ng'okanoonyeeko kenkanankana obuwoomu n'akewaffe Uganda oba akeeri katuŋŋununa akewaffe kawooma buwoomi. Then lwaki tetwayita mu by'obulimi okusapootinganga bajeti yaffe ne tuyitanga mu kusabiriza. Bwe kiba nti okugaba kw'omuzungu kwe kuvaako amayisa agasensedde Uganda oba Afrika yonna okutwaliza awamu then mulandira ki oguvaako okusabiriza? Mulandira ki okusibuka amayisa ago? Yengalo bunani omukulembeze malaaya gwe mwafuna atasobola kwekolerera buli budde ng'alowooleza genda kwerenga ku nguudo abasajja bamuweeyo akasente k'ekizigo ne bw'omuwasa n'omuteeka ewaka nga buli kalungi konna okamuteeraawo naye olw'okuba munda mu ye mulimu ensigo eri ey'obwamalaaya tasobola kutebenkera waka n'afumbayo yadde omwezi. Bw'aba afumbye akufumbira akomyewo oba abeera mukyalawo ng'oli naye mu kaseera ako wabula bw'atambulamu bw'ati abeera mukyala wammwe. Kakati omuntu atannayiga na supportinga bajeti yo omuntu nga ne ssente ezikuweebwa okulwanyisa opposition ziva mu basiyazi nga n'omusaala gwonna gw'okozesa guva mu basiyazi waayo ate mbuulira wogambira mbu tetwetaaga muzungu wano olw'okubanga omuzungu agenda kuleeta ebisiyaga. Lwaki omuzungu afuuka omusiyazi lwatali ku sayidi yammwe?
Lwaki omuzungu afuuka omusiyazi lwatali ku luuyi lwo? Lwaki omuzungu afuuka omusiyazi ng'amaze kukuba sanction? Lwaki omuzungu afuuka omusiyazi ng'amaze kukufuula omukodo, omaze omumufuula omukodo? Lwaki abeera musiyazi ng'ayize kukodowalira ssente ze? Lwaki ebbanga lino lyonna tabeera musiyazi? Era ebbanga lino lyonna lyoyogerako nti bagenda lulumya bannayuganda batuuke bagonde ffe nga bannayuganda. Mbuulira we tuyinza okufukaamirira omuzungu nti kakati muleete ebisiyaga, oba mmwe kennyini ba individuals mwabamufukaamirira okusooka nti leeta ebisiyaga, kuba yinza okuba teyabireeta direct nti nkutumye kutunda bisiyaga oba kutwala bisiyaga mu nsi yo. Naye mbuulira omusajja naggulira okuva ku kyemisana, naggulira okuva ku kyenkya, naggulira paka ekyeggulo, n'akukozesa enjala, n'aweerera abaana bo. Mbuulira bw'anaakugamba nti kola kino woonaamuvuvuba oba woonaagaana okukikola ng'ate okimanyi yasapootinga bajeti yo ebbanga lino lyonna. Omuzungu gy'anaakoma okubanga y'alina osapootinga bajeti yammwe, ebintu nga bino mubigumire. Omusajja ateeyinza, omukazi amuleetera nkumuunye. Kati nammwe mulinga abasajja abateeyinza nga mutandise okutuleetera nkumuunya awaka. Obusabi bwammwe, obwangalo bunani bwammwe butandise okutuleetera nkumuunye, naye nga kijja kuwooma nnyo era nga kigenda kunnyumira nnyo singa gwokeera n'otubuulira oba omwana muwalawo gw'alina gwe bayita Namugambe, muzzukulu wo oba muwalawo, kubanga biyitiŋŋana nti oyo si muzzukulu wo, oyo muwalawo. Mbwera weebereka ku muwalawo, wasena ekijiiko ku kulimu wa muwalawo, naawe ojje wano omanyiire abantu kaggwe ensonyi. Kakati bafuuse ng'abakozi ba Museveni, bafuuse ng'abawolereza ba Museveni. Buli ekijja nga kikuba wa sayidi ya Museveni, ekyo nga bakisindika ate ewa mukama waabwe oba eyali badde mukama waabwe oba eyali badde ku ludda lwabwe nga bwe bagamba. Balwanyisa Museveni nga Kyagulanyi akolagana ne Museveni. Essaawa eno ab'omu gavumenti baba bataddeko sanction, balwanyisa Museveni nga Kyagulanyi akolagana ne Museveni, bakuba Kyagulanyi bataakirize Museveni ne sipiika wa paalamenti y'eggwanga. Kakati kigambo bisiyaga bakiteekawo nga makolima, ekigambo bisiyaga bakiteekawo nga kkangabaana. Buli muntu yenna anaabagambako nti okola kino kikyamu nga bamusindikira ekyebisiyaga, nga bamusindikira ekyebisiyaga yabange. Ebbanga lyonna abasiyazi bamaze nga babawa ssente, gwe kyogamba tufunyeemu bampuuga kuzirya. Bw'ogamba nti bannayuganda bagenda banyigiriza babatuuse ku kisenge paka nga bakkiriza ebisiyaga mu ggwanga, bwe kibanga ssente eziva e Bulaaya zitugasa ffenna, mpuuga ebitaano yabitwala naani? Bwe kibanga ssente ziva mu basiyazi zitugasa ffenna nga bannayuganda, ngera ebalekera okutuwa tugenda kukosebwa ffenna. Mbuulira mpuuga miliyoni 5 ze yafuna yazigabanako ne munnayuganda ani? Yagulayo emikebe gya Panado emeka? Yazimbako, yayiwako malamu kilometers mmeka emukungwe gyava? Mulekerawo okusiriwalira ku bannayuganda, mulekerawo okusiriwaza bannayuganda. Ebintu nga bino mwabikolanga mu mirembe giri, naye nkukakasa mpuuga Bwanika n'akabinja kammwe ku mulembe guno kaakati buli munnayuganda yeetegeerera. Oyo mpuuga oyo Abedi Bwanika ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye ng'akyavuganya. Dr. Kizza Besigye baamufuuyira akadomola ka tiya gas ne bamutwala e Nairobi okujjanjabwa, naye Museveni aba alayira nga Besigye ali mu kujjanjabwa obanga ali mu kukomawo okuva mu kujjanjabwa, ng'oyo Abedi Bwanika yagenza okukkaatiriza obuwanguzi bwa Museveni. Ebbanga lino lyonna yayagala bannayuganda era abaagaliza. Kati ate Abedi Bwanika gw'ogenda kufa bubi nnyo. Abedi Bwanika ogenda kufa ng'empuuna malungu. Abedi Bwanika ogenda kufa obuyinike, kubanga ye Kyagulanyi kala asobola okubeera omubi, asobola okuba nga si opposition mutuufu. Naye ne Dr. Kizza Besigye yali mubi? Ne Dr. Kizza Besigye teyali opposition mutuufu? Oyo gwe watundanga ebipapajjo bya feesa ng'ali mu bulumi ne bannayuganda bali mu bulumi bakaabira baana baabwe ababifiiriddemu, nga gwogenze kukkaatiriza buwanguzi bwa Museveni ng'opposition. Tuwanguddwa, kati tulina okuva mu byobufuzi, kiseera kya kutwala Uganda maaso. Ezo envi ezikwetimbye mu birevu ziwe ekitiibwa Bwanika. Bwanika ezo envi
ezikwetimbye mu birevu ziwe ekitiibwa kintu kimu ky'oyinza okukola olunaku olwaleero atonnabaako ky'obuuza kirala weebereka ku muwala wo oba tewamweberekako omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba muwala wo ekyo nga tonnakimala tolina ky'oŋŋamba gwe nkutadde kaakati ow'emukungwe Masaka ngenda kukuweterako eddakiika ne bwebeera egi naye nga nkuwetedde bitawuse amazima gavuddeyo bujjokoma okwogera ennyo n'ebyamu okufuluma wowulirira bino nga musajja wattu Abedi Bwanika ono omubaka wa paalamenti nno kyokka nga mu paalamenti aliyo ku kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform bizuuse nti alina omwana gwe yazaala mu muwala we yennyininyini ow'entumbwe ze byeswaza nno nti bw'owulira nti omusajja omuganda ate yeeberese ku mwana we gwe yeezaalira n'atuuka n'okumufunamu omwana mu butuufu agamba we mukirano oba ogenda gawona byewuunyisa nti ebyama bino tebyandivuddeyo naye okuvayo ne baasa ebyama bino kivudde okubeera nti musajja mukulu ayogera nnyo avaayo n'agamba nti ye alwanyisa obuseegu mu ggwanga erya Uganda alwanyisa abali b'ebisiyaga mu ggwanga Uganda naye ate kyannaku nti yandibirwanyisizza ogutali musango naye ate gula nnaku nti alwanyisa abo baamanyidde ddala ddala nti tebabikozesa wabula olw'okubayagala obbasiiga enziro okwonoona amannya gaabwe olw'ebyobufuzi byalimu n'abisiiga ku abo ate abatabikola mu kubeera nti atugamba nti alwanyisa emize emikyamu ebyama we biviiriddeyo nti olwanyisa otya omusiyazi ng'ate gwe olina omwana wo gwe wazaalamu omwana kiba kyennaku okuwulira omusajja omukulu ng'oyo bwe twandibadde twebuuzaako eyandibadde avaayo okubuulirira eggwanga nti kino kiba kikyamu gano gaba mawe mukirano naye ate nga naye ebyama ebimufulumako mu butuufu byesittaza woowuliza nti Uganda tulaga wa musajja mukulu weebaka otya ku mwana gwe wakeera enkyokuzaala kati omwana gwe wazaala akuyite taata oba akuyite jjajja byansonyi nnyo naye ng'ate byaddala timbye mu birevu ziwe ekitiibwa kintu kimu ky'oyinza okukola olunaku olwaleero atonnabaako ky'obuuza kirala weebereka ku muwala wo oba tewamweberekako omwana wa Namugambe muzzukulu wo oba muwala wo ekyo nga tonnakimala tolina ky'oŋŋamba gwe nkutadde kaakati ow'emukungwe Masaka ngenda kukuweterako eddakiika ne bwebeera egi naye nga nkuweteddeko omukulu ono ye Mathias Mpuuga abadde ku CBS program kkiriza oba gaana n'aleeta ekirowoozo era ekinnyumidde ennyo n'agamba nti tulina okufunza ku bugazi obwa paalamenti y'eggwanga tukendeeze ku bungi bw'ababaka ne ssente enkumu ezibasaasaanirako omuyi w'omusolo asobole okuganyibwa mu ntuuyo ze nga sinnatuuka ku kwanikula kwange kutuufu gwe waalisosere weebuuza lwaki toleeta ekiteeso ekyo mu paalamenti n'okijja ku mpewo za leediyo bano abasajja babazannyiddeko ebbanga ba Mpuuga oli najja ku leediyo n'agamba paalamenti y'eggwanga ngazi nnyo yeetaaga okufunzibwako ababaka bakendeeremu kubanga ssente ezibasaasaanyizibwako nnyingi nnyo nazo zeetaaga okukendeeramu omuyi w'omusolo asobole okuganyulwa naye ng'omuyi w'omusolo kubanga ssente ezibasaasaanirako za muyi wa musolo ekiteeso ekyo lwaki tokireeta mu paalamenti lwaki okitwala ku CBS nti bano bawuddiisa balonzi bano ba Mpuuga bawuddiisa batuuze gobeereyo ng'oli ku CBS FM osinzidde Masaka Made in Sereka atumbudde program kkiriza oba gaana ng'ekyo ekikuli ku mutima mu butuufu buli wowulira nti paalamenti erimu ababaka abasukka mu 5 ekisooka okujjira ze ssente nnyingi emisaala egibasaasaanirako kati Mpuuga amanyi obunafu bwo amanyi ekikuluma era amanyi ekizibu kyo wadde nga y'omu ku bizibu byo ye bw'ajja mu setteesa bw'ajja ku leediyo ayogera ekyo ky'oyagala okuwulira naye nga takikkiriza kugenda ku fuloowa ya paalamenti mubuuke mmwe abalonzi musooke mwebuuze lwaki ono Mpuuga bino byonna abyogerera ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka CBS mwenna gye muwulira lwaki tabyogerera mu paalamenti wadde nga temulabayo naye nga waliwo ekisobola okukyukako era nga tonnateesa paalamenti efunzibweko oba constituency ezimu bazigatte endala bazitte
kubanga ssente y'omuwi w'omusolo nnyingi nnyo ezisaasaanirako. Lwaki tetusooka ne tuteesa ku ky'okukendeeza emisaala emingi egibasaasaanirako? Kale ne tutema ebitundu 5 ku buli 10 ne tumanya nti omubaka waba abadde afuna milioni 3 tumuzze ku 15 olw'obungi bwabwe. Lwaki oteesa bitasoboka? Kubanga ekifo ekimaze okugungibwawo kizibu nnyo okuggibwawo, naye ng'ate kyangu nnyo okukendeezaako ku misaala egy'abakozi oba egy'ababaka aba paalamenti. Lwaki ekyo si kyoba osookerako n'oluvannyuma ne tugenda mu ky'okufunza constituency? Because okimanyi nti tekisoboka. Okiteesezako ku CBS abalamuzi baayo be bawuliriza oba basipiika baayo be bawuliriza. Kakati okimanyi nti abawuliriza oba abalamuzi ba CBS FM tebalina buyinza bufunza paalamenti eyo oba setteesereza eyo. Okuggyako mmwe abali munda mu house mwe muyina obuyinza obufunza setteesereza eyo, naye nga mutandikira ku kyakufunza misaala gyammwe, mutandikira ku kyakufunza alawensi zammwe, mutandikira ku kyakufunza ngendo zammwe, mutandikira ku kyakufunza bukiiko bwammwe, mutandikira ku kyakufunza alawensi zonna n'ensako ezibasaasaanirako. Bannayuganda naddala mu abantu ab'e Masaka Mukungwe bano bampuga baleme bazannyirako bya bufuzi. Balowooza muli basiru nnyo, balowooza temutegeera. Oli najja ku leediyo ya Ssaabasajja kwajja omulundi ogumu mu myezi 6 oba mu myezi 3 ng'ajjako omulundi gumu nga takimanyi ne bw'anajjako by'anaateesezaako binaasanyusa busanyusa bantu, naye n'alemu okukiteeseza mu paalamenti mwasiiba buli lunaku. N'alemu okukiteeseza mu paalamenti mwasiiba buli lunaku. Lwaki takiteesereza mu paalamenti omwo mwasiiba buli lunaku? Ddala bwe kiba nga kituufu ng'alumirirwa abantu ne ssente y'omuwi w'omusolo ng'era naye muluma mpuuga oyo omuyaayi. Bw'ebanga ssente y'omuwi w'omusolo naye nga mpuuga emuluma, bwe kibanga ebifo ebingi ennyo ebiri mu ssetteesereza omwo byetaagisa okufunzibwako, lwaki abiteeseza ku CBS? Lwaki tabiteeseza mu house? Lwaki tabiteeseza mu paalamenti? Kubanga akimanyi bw'abiteeseza mu paalamenti bikyasobola okugenda into consideration oba bikyasobola okulowoozebwako ne biteekebwa into consideration ng'ate ekifo kye ye kennyini mwenye kikyasobola naye okumuvaako oba ka constituency ke naye bakyasobola okukamira singa abadde alumirirwa mulonzi nga ddala kituufu alumirirwa ssente ya muwi wa musolo. Ebyo byayogeredde ku CBS, abadde talina byogerera ku CBS, abadde alina kubyogerera mu paalamenti oba giyite ssetteeserezo mu Luganda. Mulekerawo okuwuddisa bannayuganda bino ebisajja bizenga ebbanga ddene nnyo nga biraga biri ku sayidi yammwe. Oli n'ayogera poyinti mu butuufu nga yeekuli mu mutima era n'omuwa akalulu olwa poyinti eyo, naye ng'agyogeredde awo oli. Kuggwa atasalawo, kuggwa atayina se nga tagenda kusobola kugyogerera mu ssetteesereza ate gyeyina okukyukira. Addiddemu abalamuzi oba basupiika ab'ekisiikirize abataddemu ebigambo mu matu abateesezaako. Naye bannange mulaba mutya? Gwe kyogamba nti Amongi kale nga ye sipiika wa paalamenti oba Museveni ng'atudde mu ntebe y'obwa pulezidenti awuliriza nnyo CBS okusinga okumanya ebifa mu paalamenti. Oba obudde Amongi bwawa CBS amatu bwe bungi ennyo okusinga bw'aba ababaka mu paalamenti nga bateesa. Lwaki ebyo ebigambo tobiteeka mu matu ga Amongi? Lwaki ebyo ebigambo obadde tobigamba Amongi? Bwe kiba nga ddala kituufu bibadde bya buntu bulamu obanga byakulumirirwa obanga tebiriimu mabikka nsaamu ng'olumirirwa ssente y'omuwi w'omusolo. Ssente y'omuwi w'omusolo omujega kwajjidde ku leediyo Kyabasa leediyo ya Ssaabasajja Kabaka akakasizeewo nga beboonoona ssente y'omuwi w'omusolo. Omulabe bw'amaze okulya n'akubajjagalira. Omulabe w'amaze okulya kakati atandise kukuba mpi. Ali ku ssente y'omuwi w'omusolo ne mu studio mwali mulimu emmundu n'omubuuza odduka ki nga tewali akugoba ani gwe wasobya oyo gwe weekengera okutta. Ne mu ofiisi mwali oba mu studio mwali mulimu emmundu ssente ya muwi wa musolo. Ajjidde mu mmotoka UG ssente ya muwi wa musolo. Amafuta kwajjidde ssente ya muwi wa musolo. Omusaala gwafuna ssente ya muwi wa musolo. Naye nga bw'ate alumirirwa ssente y'omuwi w'omusolo. Walabyeko omuntu akukubanga bw'akusaasira.
Mpuuga alingange mmese eruma efuuyirira nkiddamu mpuuga alingange mmese eruma efuuyirira ebana abayimba nti binyuma nnyo naye nga binnuma oba biruma nnyo naye nga ate binyuma mpuuga afuuwa agera akusimbye erinnyo n'afuuwako n'akusimba erinnyo n'afuuwako n'olowooza nti binyuma ogenda okuwawa mukanga emmese ekumazeeko ennyama ku kigeri ng'ekkekesa ekisinziiro kyonna ye mpuuga alinganga kakana essaawa eno enkima eyagala ossala ogw'ekibira ntukitemewo kapa yeri mu kugamba nti amata bannange amata wano galina okukukulirwa kubanga abaana tebakyanywa amata kyokka nga ye omunda ebwegedde emaze okunywa amata nga naawe weebyogerera eri mu kuba bibajjagalo byakunywa amata kyokka yeri mu kugamba nti ekooyo abantu aboonoona amata era eyagala batereka amata g'abaana abakooye okulaba nga basiiba enjala kwempuuga mwawuddiisanga mirembe giri mwasiriwazanga abantu bali naye mbabuulira amazima nti bino biralamu ate era njagala okukiddamu okukikkaatiriza nti ffe tuli bantu banjawulo abasengejja abaakoowa okutuzannyiranga ku bwongo kumanye omuntu bw'ajja emisana nakkaabirako naye ng'ekiro yakuloga mpuuga alinganga azza okulaba omulwadde amukaabireko era amusaasira obumuluma kyokka nga ye yamuteze ettalo bano ekiro be batuloga emisana be bajja otulambulako n'okutulaga nti bali wamu naffe naye nga be balindiridde enfa zaffe mpuuga oli ku ssente ya muyi wa musole kitokiteesanga nako nti bannange nga tetunnateesa ku kyakufunza ku bunene bwa paalamenti kubanga eyonoona ssente y'omuyi w'omusolo tusooke tuteese ku kyokufunza ku misaala egy'ababaka ba paalamenti wakiri 50% kale ne bwenaabeera 30% kyabadde afuna obukadde webuti tumuteme tumuteeke ku webuti kubanga sikiwa nti mu Uganda omuntu afuna amafuta ag'obwereere ng'ofuna allowance osobola okulemerwa okusurvivingira ku miliyoni 15 ffe tusurvivingira ku mmeka oba abagiwangaaliramu basurvivingira ku mmeka era mmwe abasurvivingira ku nnyingi mulowooza mu mbuto za nnyammwe mwamalamu bbanga kiffere tutaamalamu mwe mulowooza nti mu mbuto z'abannyammwe mwamalamu bbanga ki ffere tutaamalamu kakati bazze batukubira ebibajjagalo bazze bawoloboota taboya sente y'omuyi w'omusolo bannange paalamenti esaanidde okufunzibwa yererere ababaka omuyolerero bangi paalamenti tugifunze sooke tufunze ensaasaanya yaayo because paalamenti ne bwenaafunda nga yo tetuukiza structures zaayo ku nsaasaanya era omuyi w'omusolo tagenda kuganyulwa kyale omuntu alimu ku magezi omuntu alimu obutegeevu ku ssaawa ng'eno waali badde onoonya structures zifunza ensaasaanya ya paalamenti so si kufunza paalamenti gwate bw'obeera n'abaana bo 6 ne bakusalako ku mulimu abamu obatta nti sikyasobola kubaliisa mbadde olina kufunza ku nsaasaanya konna akatono akaliwo ne kasobola okumala nkimanyi era nzikiriza nti ababaka abangi mu paalamenti balya ssente nnyingi nnyo naye nga structures za paalamenti zinnatereera ne bw'onaateeka yaaba bagenda kulya ssente y'omuyi w'omusolo golaba mpuuga omu watwala obukadde 5 wali emisaala gy'ababaka bameka mpuuga gwe muntu omu wali obukadde 5 wali emisaala gy'ababaka bameka ekikulu si kyakufunza paalamenti mpuuga wabula ekikulu kyakukyusa structure ya paalamenti mu nsaasaanya katugeze paalamenti erimu ababaka 2 oba 15 naye ku babaka 15 betusaasaanyizaako essente nnyingi nga zituluma nnyo twalinamu ababaka 5 ne tudda ku 15 naye nga nekigenda 15 tulaba nga tukisaasaanyizaako ssente nnyingi oba bannayuganda bafunye ku buweerero paalamenti ewewuse paalamenti temukyalimu bantu bangi nga mpuuga omubaka omu akusisa obukadde 5 golowooza busasula ababaka bameka omwezi bwe babanga bafuna obukadde 3 kitegeeza obukadde 3 busasula ababaka 10 obukadde 15 busasula ababaka 15 busasula ababaka 5 kati gatta kubali 10 olwo tulina ababaka 15 ku bukadde 45 bumaze okusaasaanyizibwa wasigaddewo obukadde 5 wasigaddewo obukadde 5 obukadde 5 obwo obusigadde kukyaliko ssente z'omubaka oba omusaala gw'omubaka omu olwo tulinawo bameka 16 kyokka ate ne wasigalawo obukadde 10 k'osobola otandikira ensasula y'omwezi ogujja mpuuga yazirya bwomu
oyo akugamba nti tufunze parliament ne mwena afunda nga waliwo structures z'abampuuga oba abantu abalinga mpuuga essente oba ensaasaanya ku ssente ey'omiwa omusolo yo tegenda kukendeera bw'ate olaba omuntu omu Sserwajja okwota osobola okwezibika miliyoni 5 omuntu omu mbuulira palamenti ne bwe tunagyekamu ababaka batono weenaafunda nga tetukyusiza structure ku nsaasaanya essente y'omiwa omusolo ezisaasaanira ku kayumba ako ekintu ekyo kijja kukola nnyo amakulu singa mpuuga gw'osooka n'ovaayo kubanga naawe oli mukungwe ali mu Greater Masaka ali mu constituency sizirabanga nga ne ssente oba ez'emisolo ebyamaguzi ebiva e Masaka wallahi tegisobola kukosa kwenkanankana misaala ate gibasaasaanirako basajja mmwe abava mu Greater Masaka emisolo oba gavumenti ssente zeekuŋŋaanya okuva mu Greater Masaka ntono nnyo bw'ogigeraageranya ku ssente ezisaasaanira eyo ku babaka oba gavumenti zeekuŋŋaanyaamu emisolo mu Greater Masaka ekimererezi kyo kyennyini kijja kikulaga ebimererezi ebirala nti bikuuleyo mu kifo kyakyo okusooka okwekuulayo mpuuga mpuuga tewaliyo musumba naddala mu balokole agatta bafumbo oba abuulirira ku bya bufumbo nga ye si mufumbo olina okusooka okubeera ekyokulabirako ekirungi tutandikire ku kikyo ettamiro lye tuba tutandikirako okutema ekizibu kya Uganda olwaleero si bungi bw'ababaka buli mu paalamenti wabula ekizibu kya Uganda olwaleero ke kayumba aka paalamenti akeetaaga okwokyebwa bonna ne basirikkira mu tunaalonda abalala jamuzaake jamusennyonyi Ashamimu Malende baani abantu ab'enjawulo abakyalinamu ku nsaba Sserukenya abo bosooka obajjemu mu paalamenti eyo ogiteekera omuliro bazadde baabwe banaazaala abalala tebakyekoona kagere abo bonna beetaaga kwokyeramu kubanga ekizibu kya Uganda si bwe bungi bw'ababaka obuli awo wabula ke kayumba akali awo kubanga ojja kwesanga nga ne ssente ezisaasaanira ku bungi bw'ababaka abali awo ez'emisaala ntono nnyo kuzisaasaanira mu kayumba ako bannayuganda ze mutamanyaako keetaaga okwokyebwa ate amongi bw'omala okumwokya omulundi ogusooka olina omuzzaako ogwokubiri yakona tamala gajja oyo olaba oyo amongi oyina okumukumisa kalitunsi ng'omuyiyeeko petulooli n'omuseesa namooti kyokka ate bw'amala okwokyebwa ne mukakasa nti afudde n'emagombe ne mukubirayo essimu naye bamwokyereyo oyo mpuuga yeetaaga kkalirira ku musito bano bonna babwanika ekituufu kiri nti akayumba konna keetaaga kusuulako bomu ne kasirikka kubanga abakalimu oba obungi bw'abakalimu si kyekizibu naye kakayumba ako kennyini kyekizibu kati tugenda kulwanagana bakalimu nti kyekizibu nga kyekizibu kyennyini kikyaliwo tukyokye zaake fuluma gwe vaamu loopu Joel Ssennyonyi vaamu Shamimu Malende toyina musango fuluma Sserukenya toyina musango naawe fuluma n'abalala ab'enjawulo abatalina misango bo bafulume naye bo bano beetaaga kusibiramu n'ebikufulu ebinene nga n'emizimu gyabwe tegisobola tutolokamu n'obwokyanga abajulizi abo ne babasomako mwe temwagala babalamagire owaye empuuga mwe temwagala babalamagire